Tuli ne Dr. Kwefulukuta omukenkufu mu byenjigiriza na buli kimu kyonna. Musirikale gwa kwogera n'abali bweru. Tugenda kwogera n'abe imagine tujja bakubira. Fumitalaga. Yes sebo. Ngasa sokula mukama wange. Nange nsaiso basanga. Tuli ku Serena wano. Tuli twawulirangayo nga tukula. Kati ffe tuliyo. Ya Aruna. Katondo ina manyi. Era Aruna yagamba ng'olemereddwa asaba. Saba asitosigala ng'oli mulamu. Serena yino tugirimu. Kyekiriwo. Abayimbi bangi abantu batunuuliranga music ono aliko kati oba Aruna nga suje tugenda okubeeramu eno nti alinganga eyaddirira emabega. Naye ate bwe tukiraba balina crowd numbers gye basika bw'otunira tickets kati zaaweddewo n'abantu bennyini abamu baafisse okuva ku makya banoonya ticket naye tebalina waakuzifuna. Kino kitegeeza kyeri music wa Uganda. Mu bulamu mulimu emiti egy'enjawulo. Tulina omupaapaali, tulina ne kalitunsi. Basudde yagamba nti omupaapaali guwoomera alya. Naye ate si gwe muti ogutemebwa ayoyo okuzimba. Nti omuntu ayagala kuzimba nnyumba ya buwangazi teri aseresa mupaapaali. Ontegedde bulungi. Omupaapaali guwooma. Naye kasatu gaa nti banene twagala kuzimba kalina, twagala kuzimba ekintu ekyamakulu mu meeting etuula. Baga muleete eki? Kalitunsi. Thank you. Kakati ne music tulinamu music nga mapaapaali. Nga gawooma wano. Tokubye nnyo. Kujjidde kubasudde. Nga gawooma wano. Naye kasita tutuuka ku bintu ebiri serious. Tulina music gwe tukubira essimu era yajja. So kati bino byolaba bino tebikwewuunyisa. Tuli kati ku bintu ebiri serious. Era bwe tunadda mu bitali serious era tujja kugendayo. Tulinawo abayimbi ennaku zino abaliko abalaga babagamba nti bano abaliwo abakadde bo abaasookawo babaviire mu kkubo nabo batandika okushira. Teri ali mu kkubo lya muntu. Aruna wano alina yimba nnyimba ze. Era singa tunaamukwata ng'ayimba ezitali zize awajja kuba ali mu kkubo lya muntu. Buli misaaki wamulirako wano ng'ayimba ez'omulala. Yayimba zize. Yayimba zize kati teri ali mu kkubo lyo gw'ogamba nti naalibadde enkuba. Ne gundi atera okuyimba ennyimba zange. Oyimba zizo naye ayimba zize. So tewaliyo gwe babbyeko kitabo. Tewaliyo gwe baganye genda mu studio. So tewali ali mu kkubo lya muntu. Nakirala ennaku zino abayimbi bayimba nnyo music. Tumuyite oba alimu ebigambo oba ebyobuseegu oba obiwemula. Abayimbi abo banyinza obutabamenya mannya. Kitwala wa generation yaffe eno. Of course teriyo kibi kitutwala walungi. Kitutwala mu kuzikirira naddala mu sectors ez'enjawulo naye oba oliawo oyinza okubanenya naye oyinza obutabanenya n'okinenyiza gavumenti. Western music alimu okuwemula n'okweyambula yakkirizibwa okuyingira wano era tetumuyinaako buzibu. Kakati ng'omuleesi atakompitinge n'abaana ba wano. Kakati oluusi kati ne kibalaga nti wayi gavumenti tebiyinaako bizibu TV zikuba misana tuku ne bakuba oluyimba lw'abebweru bali bwereere n'ebiringa ebyo. Olympics wano oziraba bali mu kuzitulaga ku TV. Olympics abakazi baba bwereere sima badduuka misinde sima bakasuka biki ninga baba bwereere. Baba bwereere, that is the fact. Mizannyo kiringa anti mizannyo naye tebaba bwereere. Kyogalindako olinayo mukulu wo ewa Olympics ewa mwako olinayo mukulu wo nga muwala ninayo tumututegekeyo Olympics enamboole afulumiremu aka kapale olwokuba mizannyo tutegekajje tetubalina abebe tutegekajje. So kati ebintu modulo ne biteeka amaanyi mangi ku ntegeera y'abantu. Kati bigenda nga bikyusa entegeera yaabwe mpola kati ne bagoberera. Kati bano bwate balina ebyokulabirako bye balinga bagoberera emabega ebyaba basudde bakafeero abayimbanga ebintu nga biri ku mulamwa. Kati bano abaliwo tebagoberera ate bano bayigira ku byebweru kyobulaba bawemula nga beebweru. Kati Aruna yali music webweru yali ebiseera ebyo yali agenda mujjawa. Kati ekireese obuzibu ye gundi exposure. Abantu bafuluma ebweru, abantu balaba TV z'ebweru n'ebiringa ebyo. Singa gavumenti eneregulatinga negamba nti music afuluma ebweru, movies zifuluma ebweru, bweba bweti teragibwa ku TV, bweba bweti teragibwa ku radio. Kati n'aba wano tugenda tandika obbakwatako. Data ekyo tekikuwa bbeetu gwali wano
nti ebibi bibiri tebikola kituufu naye weebuulira omanye nti yadde ebyebweru mbikola naye tesiyimbira beebweru nyimbira baawano ate kali kyaba kyagisaamu ekitiibwa omanye nti music gwokuba ne mu myaka nga 2 okuva kati ojja sigala ng'omusolooza. Tulinawo abayimbi nga kale kampe ekyokulabirako nga liri Fazzo ye agamba teyeevuma kuyimba luyimba nga bwolaba enkudi alufunyemu ebirungi bingi bwe yayimba ennyimba agenda osome tebaziwa attention bannayuganda tebabyagala anti kakati naffe bwe twali tusoma nga bw'ogenda n'opoota n'okoma mu P4 n'ogenda ku sayiti n'opoota baatusasulanga 10 mmeka 2 oba 3 kati ng'ogenda okulaba nga agenze mu ssomero talina nnyo makulu kuba byasoma okufuna gwe 3 okola ki kakati ate wamala kuyita bbanga nga bamaze omutikkira n'afuna omulimu ogw'amaanyi ebbanga lyonna lyokoledde ng'otoba n'akugatta omulundi ogwo omanya nti yadde oli yeekolobye naye yali ku kituufu kakati naawe atemeddeko n'ogenda wali we yalaga osobola ofuna wano ebyamangu naye kye twagambye wali ennyumba ey'obuwangaazi toyinaawo. Kati social media yekintu ekisinga okwettanira abavubuka bonna basically okusinga naye kikoze ebirungi bingi waliwo abakifunyemu n'abo abagikozesa obubi. Message ki gy'osobola okuwa eri abavubuka abakozesa social media? Social media si kyekizibu. Muzungu agamba guns don't kill people, people kill people. Nti emundu gwogikozesa kyoyagala. Ka social media mundu gye baatuwa waliwo abagikozesa okukuba obwavu okubutta waliwo abagikozesa okukuba obutamanya waliwo abagikozesa okukuba obutali bwenkanya ate waliwo abagikozesa bo okwekuumirako obusirusiru n'obugwagwa. Kati gwe kyoyagala kyoba ogikozesa kyowulira kyoyagala okubeera kyoba ogikozesa. So it's just a tool. Era tewaliwo kyetugamba social media ekoze kibi nnyonnyonnyo gwe ogikozesezza ekibi nga bolaba nti emmotoka yeetomera oba agivuga yatomera avuga yatomera gwe ovugisiza ekimama gwe wagivuze nga teriiko mipiira gwe wagivuze nga terina saavisi kati gwe gwagivuga gw'olina ekizibu. Kati social media gwagikozesa kuba kuliko ababuulirirako enjiri kuliko abasomesezaako kuliko abakolirako abatundirako ebintu kwe bali kakati gwe gwosalawo n'ogamba nti nze kenjifunye kampemule buli kampemule so kati yo terina buzibu gwe gwolina obuzibu. Nga tugenda mu weekend eno principal bamutikidde mukwano gwo nnyo nkimanyi dokita mukwano gwo nnyo bubaka kibosobola okumuweerezaayo. Nze njala mwebaza okuba nti yaseetinze ekyokulabirako okusoma kwe tukukozesa nga kyakulabirako. His success is an inspiration tool to inspire others nti gwe alina obudde obusoma buseemu ekitiibwa olaba n'abalina byonna baddayo ne basoma so gwakyali mu budde obusoma soma. Kakati naawe atuuse nga olina emyaka wootuuse emyaka egy'obuvunaanyizibwa ng'obudde obulina n'akasente okusoma tekuggwayo ate okusoma tekukoma ate okusoma kwe kuggula omuntu yenna nga tasomye amakulu gaba matono mu nsi muno so ddayo osome. Atalina ssente osobola okusoma mu ngeri ez'enjawulo essimu eyo gy'olina kwondabira n'oba tolina ssente za university oba wakoma mu P3 P4 osobola okubaako bye weesomesezaako. Bantu bangi abeesomeseza okukola projects ez'enjawulo keeke biki nga bakozesa internet so data oyo gw'oteekako n'ogugolinga ekiwemulo ekipya n'ogugolinga akapapula data yennyini osobola omukozesa ne weebangula n'obeera ng'omanyi nti byonna ebigenda maaso ng'omanyi ebifa mu mawanga g'ebweru omanyi ebifa wano n'oweesomesa ku bintu eby'enjawulo so tekyetaaga kuddawo ku university kyokka oba mu secondary oba mu primary naawe kennyini gula empapula z'amawulire soma obutabo si mu kati buli abazirina mu ngalo gikozesa okwebangula kuba osobola okugoliga n'ogamba constitution ya Uganda n'ogisomako n'ofuna omwana awo n'agikubuulira obulamu ne bubanga butambula so ekinjagala okumwebaza. Ekibuuzo kyange kigenda okusembayo ova ku TV eyagalwa ennyo ey'Obwakabaka wabula tulinawo Cheptegei eyawangudde omudaali ogwa gold ogwa Uganda ogwa Summer Olympics. Message ki gy'osobola okuwa abavubuka abatuulidde ebitone byabwe wamu n'abazadde abakugira abaana obutakozesa bitone byabwe bulungi kushayininga?
teri nno abantu abasinga tebatuulidde ebitone byabwe wabula environment mwetuli yetuulidde ebitone byaffe anti dokita abaana bangi baagala okusamba omupiira naye obusaawe tebukyaliwo mulimu abazadde abamu ng'agaana mwebali abo batono nnyo be batono lwakuba tubeesibako ne tulowooza nti bangi nnyo naye be batono abazadde obasanga agulira omwana akagaali omupiira babagulira ebintu ebyenjawulo naye agenda okulaba nga talina gy'alaga namupiira omwana yeesibye ku mupiira takyasoma bitabo naye ng'omupiira gwasamba obusaawe bwegugwawo tiimu bwe zisasula ssente entono kakati environment bannabyamizanyo bannabitone bonna balina obaterawo environment ennungi efuna mu bitone byabwe okusikiriza abato nti Cheptegei yatuwangulidde omudaali naye weebuuze contribution ya Uganda as a country eri kimu mu Cheptegei bamusuubiza obukadde 10 tolina kumulinda ku buwanguzi olina kumulinda eno wansi n'omuterawo facility singa sibadde akyabamukwatako n'ebiringa ebyo yandibadde aliruddawo so kyensaba gavumenti abaana ab'ebitone we bali bangi babirina si mu kusamba omupiira mwokka n'omukudduka ne ati omulala waali ne environment tebasobozesa abayimbi bokka copyright yagaana kyobulaba tebafuna mu biyiye byabwe abajjayo abatonotono babookyayo ne basirika so omuntu bw'anaatandika okufuna mu kitone kye abantu bangi abagenda osikirizibwa kuba kati bwogenda mu mawanga kati nga America omwana ng'alina ekitone ekyokuyiiya zi apps teri muzadde ayinza kumukotogera kuba alabye kubayiiza apps nga bazifunamu naye wano abazadde bagaana abaana okwenyigira ennyo mu byemizannyo kuba n'abaliyo balaba ng'embeera si nnungi so bwe tunaateekawo embeera ennungi ne policies ne ziba nnungi towards bannabitone buli muzadde agenda kusindika omwana we mu bitone kale neyanza nnyo mukama wange